Honorable Minister is here to release the beneficiaries of the loan scheme 2020-2021. Ekitongole kyaffe ekivunaanyizibwa kugabira abayizi loans ne government ne ministry tufulumiza olukalala oba olukangaga lw'abayizi abagenda okuwolebwa gavumenti ssente basobole okwongera mu maaso emisomo gyabwe ku mutendera ogwa diploma n'ogwa degree. Kizzaamu nnyo amaanyi era kinsanyusizza nti omulimu gubadde munene gwe bakoze aba board ate naye bagukoze mu budde obutuufu. Ebizibu baafuna bingi omwaka nga gutandika olwa COVID-19 nibasobodde okukola omulimu omulungi era abaana okusinziira ku ssente zebadde nazo tulina mu ggwanika lyaffe abaana 1,113 be bafunye omukisa w'okuyambibwako loan scheme eno. Bw'olaba engeri gye abaana bano gye balondeddwamu ndi mumativu tiwabaddewo obwesimbu buyitirivu. Omwana ddala agwanidde omwana omunaku asinga mu banaku banne yafunye omukisa guno mulundi guno. Kimpadde n'essanyu okulaba nti abaana abawala beeyongedde obungi okufuna mu sikiimu eno era abaana abawala njagala obbakubiriza bongere okusaba okuyambibwa loan scheme okulaba nti basoma ne bamalako emisomo gyabwe naddala mu field ya science ne technology. Uganda werina ebbula ly'abakozi eddene ennyo nti zino ssente siza kuwa kulya buli era ssente zigenda kuweerezebwa ku university gye wafuna ekifo era ssente ezo za kusasula bw'oliba omaze okusoma. Whoever can access us on the internet, the lists will be there.